bangi ku ffe twevuma ebituli ku mubiri. Abamu tugamba ti nze nnyina ekiyindo kinene tekinsanyusa, abalala ti nze nnyina ekigere kibi, n'abalala ti nze nina amaaso amabi. Naye nga tonnaba kwevuma bikuli ku mubiri, waliwo ate abantu abeegomba ebyo by'olina. Olunaku olwaleero tukuleetedde omukyala ono awuniikiriza. Talina nnyindo, talina kalevu, talina maaso, nga wabeera ebyo byonna waliwo omumwa gwokka. Era nga bw'ona omutunulako togenda kuddamu kwevuma ti gwe olina ekiyindo kinene, olina ekimwa kinene oba kigazi, oba okwevuma ekintu kyonna ekibi ekikuli ku mubiri, kubanga waliwo ababinoonya nga tebabirina era ng'oli yeegomba omumwa gwogwo kwe kyoyita ekimwa ekinene oba ekigazi, oba ng'oli yeegomba ennyindo yeeyo we gy'oyita ennene era engazi ddala. Katonda yeewuunyisa kubanga gy'ali teri kirema. Sisinkana omukyala ono ow'ebyewuunyo kubanga kye twandigamye nti ye feesi ye, awabeera ennyindo, awabeera amaaso, awabeera akalindaminyera, awabeera akalevu, byonna tebiriiwo. Naye Katonda yateekawo ekintu kimu kyokka, gwe mumwa. Naye abaffe ate atalina nnyindo assa atya? Ye abaffe bw'alwala ssenyiga anyiza atya? Wabyewuunyo nnyo era bw'omutunuulira tolema kuwuniikirira n'otendereza amaanyi ga Katonda. Taseguka emboozi eno nnyuvu. Mu mwaka 1944 yazaalibwa mu ggwanga erya Rwanda era okusinziira nga bw'anyumya talambika oba ddala yazaalibwa feesi eri bw'eti, wabula mu mboozi ye agamba nti yafuna ebizimba ng'akyali muto. Bazadde be ne batoba nnyo naye okulaba nga baabuwe bamuzza engulu. Bwe batyo baamutwala mu malwaliro okumulongoosa okulaba ng'atereera, naye ebyembi feesi ye n'ebeerera ddala bw'etyo. Ayogerwako amannya ye mukyala Amina era ng'ono munnansi w'eggwanga erya Rwanda, wabula ono yali mukazi Mukatoliki. Naye oba oliawo okusinziira mu mboozi ye kyandiba nga yaboolebwa mu nzikiriza eno ey'Obukatoliki. Bw'atyo agamba nti yakyuka n'ayingira enzikiriza ey'Obuyisiraamu era kwe kufuna erinnya lino erya Amina. Omukyala Amina okumanya awuniikiriza kubanga bw'omutunuulira toyinza kulowooza nti oba oliawo avaamu n'eddoboozi, naye baabuwe ono avaamu bulungi eddoboozi, anyumya era nga n'okusekaaseka. Nagenda bukeye nagenda nakyo nalikose yinani ntayicenja ndarya ndayeho gukenire yinani ntayifunguro ndarya nta kundi nabigira. Omukyala Amina okusinziira ku mboozi ye agamba nti olwali bwe yali atemera mu myaka egy'obukulu 30 Mukama n'amusindikira omwagalwa. Ono okufuna omwagalwa akiyita Mukama yennyini era agamba nti omwami ono bwe yamusisinkana yalabira ddala ng'avudde mu ggulu kubanga okusinziira nga bwe yali yeeraba yali alowooza nti ku ndabika ye tewali muntu n'omu baabuwe ayinza kumwagala, naye liba teriri busa ng'omwami amutuukirira era ng'amusaba obufumbo ku myaka 30 egy'obukulu. Omwami ono baayagalana era baabuwe omukyala Amina n'amuzaalira n'abaana 2 balambirira. Wabula oluvannyuma lw'akabanga nga batambuza obufumbo bwabwe baayawukana. Agamba nti okwawukana kwabwe mu bufumbo tekyali ku ndabika ye yadde kubanga omwami ono yamufuna alabika bw'ati. Wabula agamba nti oluvannyuma lw'okwawukana n'omwami we yalwala endwadde enzibu era n'akosebwa nnyo bw'atyo n'amagulu ne gakonziba ng'okudda engulu kyali kisa kya Mukama. Mu kaseera kano omukyala ono Amina akyaliwo era ng'atemya bukofu era nga baabuwe bw'omuwulira ng'ayogera oba ng'aseka oyinza okugamba nti talina yadde ekizibu, naye nga gw'olaba ono talina nnyindo, talina kalevu, talina maaso era nga n'okulaba talaba, wabula nga waali bulungi era nga naye agulumiza Mukama olw'obulamu bwe.
88.8 CBS FM.